okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Weewaawo weewaawo, twebaza Mukama olw'ekisa kye ekingi n'okwagala kwe. Tumwebaza ate atuwadde omukisa omulala lunaku lwa Sande, nnaku z'omwezi ziri 5, omwezi gwa January, tuli mu mwaka 2025. Twebaza Mukama azze nga atuyigiriza bakulisayo mwenna abaagenze eggulo okubanga tusinza omutonzi. Ewaawo ne mbayozayoza ne mbagamba nti mbaagaliza wiiki eno yonna nga mutambula ne Katonda ate era nga mweyongera okuyiga n'okunywa ku nsulo ey'obulamu. Oli ku 3BN TV program ensulo ey'enkya. Mu maaso go nze Muyinza Edison Kizza Shema, ansangibwa e Kabulengwa Sabbath School. Weewaawo tugenda tandika n'okutendereza okuyita mu luyimba n'oluvannyuma tugende mu maaso n'ekikiika kyaffe ekyenkya eyaleero. Twebaza Mukama olw'okutuleeta enkya ennungi eno tuyige ekigambo kyo. Ninakusaba twewombeeke olw'okusaba n'oluvannyuma tugende mu maaso n'ekyokuyiga. Mukama Katonda waffe weebale olw'ekisa kyo ekingi. Otumazizaako wiiki ennamba ate n'otutandisa ne wiikendi empya. Tukwebaza kubanga otutambuza ne mu guno mwaka watusobozesa okutandika. Weebale Mukama, olwaleero nga tuzze maaso g'okuyiga ekigambo kyo, tuyigirize. Tuzze bujja oteeketeeke olw'akabaka ogenda okujja. Kyogera kitugenda okuyiga olwaleero Mukama kakibeere ekyokututeekateeka kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo twalabye eggulo omujulirwa omwesigwa Yokaana eyatwala ebyamuweebwa Katonda kubireeta eri kkanisa y'Obukristaayo, naffe ne tubifuna era tubiyigako mu kaseera kano ke tulimu nga tubijja mu kitabo ekyakubikkulirwa, era nga tugamba nti kooti eno yonna tugenda kuba tuyiga kubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri, nga twakayiga olunyiriri olusooka awamu n'olwokubiri. Olunaku lwaleero tugenda kweyongerayo. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti essaala ey'omukisa eyakubikkulirwa. Essaala ey'omukisa eyakubikkulirwa. Olunyiriri tuli ku Lwakusatu essula esooka yennyini, agamba nti alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo eby'obunabbi buno era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo, kubanga ekiseera kiri kumpi. Mukama Katonda waffe atuwadde omukisa, naffe tufune omukisa ogwo gwogereddwa mu kitabo kino ogw'okusoma, ogw'okuwulira ate era n'ogw'okukwata ebyo ebiri mu kitabo kino, kubanga ekiseera kikola kitya? Kiri kumpi. Weewaawo ensimbi tezigula ssanyu, era abanoonyereza obulungi bazudde nti bantu ki abatera okubeera n'essanyu? Be bantu abo abateeka mu nkola ebyokukkiriza kwabwe oba ebintu ebyogerebwa mu ddiini oba enzikiriza gye bakkiririzaamu. Kituufu ekyo. Kino tekyewuunyisa nnyo eri abayizi ba Bayibuli, nze naawe, kubanga ekituufu kiri nti omuluŋŋamya Omwoyo Mutukuvu yaluŋŋamya dda ng'ayogerera mu baddu be ab'enjawulo. Mu Bayibuli yonna tulaba mu nnyiriri ze tusoma, nalaba no tusomye olw'okujjukira ne tulabye nti balina omukisa abakola batya? Alina omukisa asoma, awulira eno yakola atya? Akola ebigambo by'omu kitabo kino. Era tulaba nti mu Baebbulaniya ye agamba, kankusomeyo Baebbulaniya essula emu. Baebbulaniya essula egenda kubeera emu olunyiriri olw'omunaana ojja kwesomerayo. Kaakati ekituufu kiri nti ekigambo kino
ekigambo essanyu oyinza okyogera mu Lwebbulaniya n'ogamba nti makarios. Makarios kigambo kitegeeza ssanyu oba okubeera n'omukisa. Ekyova bagamba nti balina omukisa oba alina essanyu. Happy are they, blessed are they. Kyova ekigambo kyekimu kikozesa interchangeably. Ekigambo kino ne Kristo yakikozesa mu kitabo ekya Matayo ng'agamba nti balina omukisa ku samoni ye gye tuyita ey'oku lusozi, the mount of blessing. Balina omukisa abakola kino, balina omukisa abateefu mu mutima, balina omukisa abaavu mu mwoyo, balina omukisa. Kwegamba balina omukisa kigambo ekikozesebwa okutegeeza balina essanyu oba bawulidde omukisa. Kikozesebwa mu ngeri y'emu. Ne mu kubikulwa tulaba ekigambo kino kikozesebwa emirundi 7. Mu lunyiriri olusooka, mu ssuula esooka olunyiriri olwokusatu tulabye nti alina omukisa asoma, awulira n'oyo akola ebigambo eby'obunabbi buno. Ne tulaba mu lunyiriri olw'14 nti n'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula ng'omuzira, n'amaaso ge ng'ennimi z'omuliro. Tulaba nti osoma olunyiriri 13 mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essula 14 era kyongera nekitulaga omukisa guno gwe tulina nti nempulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira Mukama waffe okutanula leero. Weewaawo bw'ayogera Omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Balina omukisa. Era weeyongera n'osoma ne mu kusula 16 lunyiriri 15 agamba nti laba njijja ng'omubbi aweereddwa omukisa atunula, n'akuma ebyambalo bye aleme okugenda obwereere era baleme okulaba ensonyi ze. Kwegamba omukisa guno gwogerwako emirundi mingi mu kitabo kyakubikkulwa, emirundi 7 miramba weddu 19:9. Ate yagamba nti n'aŋŋamba nti wandiika nti aweereddwa omukisa, baweereddwa omukisa abayitibwa ku mbaga ey'obugole bw'omwana gw'endiga. N'aŋŋamba nti ebyo ebigambo eby'amazima ebya Katonda. Kwegamba tulaba omukisa ogwogerwako guno gwonna ogw'enjawulo. 2:6 yagamba aweereddwa omukisa era ye mutukuvu, alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okwokubiri tekubalinaako buyinza bo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era bakristo, era banaafugiranga wamu naye emyaka 1000. Baweereddwa muki? Omukisa. 22:7 tweyongera okulaba nti era laba njijja mangu aweereddwa omukisa akwata ebigambo by'obunabbi obw'ekitabo kino. Tulaba omukisa mungi. Olunyiriri 14 nalumaliriza nalwo nga lugamba nti baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Balina omukisa. Omukisa guno ogw'enjawulo gwogerwako mu mirundi 7 miramba. Jjukira twayize ekyokuyiga kiri yabatatambula naffe ku lunaku olwa Friday nti ekigambo 7 kikozesebwa to show completeness oba obujjuvu. Kyova olaba ebigambo bino omukisa n'ebigambo mangu byogerwako emirundi 7 kubanga bigambo bijjuvu, bigambo bya bwesimbu, bigambo bya mazima, bigambo bya simba, bigambo bikulu okulowoozebwako. Abiddiŋŋaana emirundi gino gyonna ng'abitegeeza nga bya nsonga. Era weetegereza mu Bayibuli wano, weetegereza nti abalina omukisa si bawulizi buwulizi, bateekwa okuba nga baki? Nga bakwata. Okukwata kyeki? Kitegeeza okukwata ekigambo kya Katonda.
muganda wange ne mwanyiraza ekibuzo kino kitegeeza ki okukwata ekigambo kya Katonda? Kubanga tumaze okulaba nti balina omukisa bakola batya abakwata. Kitegeeza ki? Kitegeeza kugondera, kukwata bintu ebyo mu mutima gwo. Abaebbulaniya 8:10 yagamba waati kukukwata ebigambo ebyo mu mutima gwo. Tusomeyo, agambye nti kubanga eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama, nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe era ne ku mutima gwabwe ndigawandiika. Nange naabeeranga Katonda gye bali, nabo banaabeeranga bantu gye ndi. Okukwata ku mitima Mukama kwawandiika ebyo ebiragiro bye. Kubanga mu kubyekuuma kituufu kiri nti mulimu empeera ennene. Agamba njijja mangu n'empeera yange eri nange okuwa buli muntu ng'omulimu gwe gukola gutya bwe guli. Abakwata ebyo bagenda kufuna, abatabikwata nabo bagenda kufuna empeera. Kyova olaba agamba mu buwulizi nti Mukama alireeta buli muntu musango n'ebyo byonna ebyakwekebwa, obanga birungi obanga bibi. Kaakati gwe muganda we ne mwannyinaze bw'agamba nti mulimu empeera ennene, ye Zabbuli akyogerawo ati mu Zabbuli 19:11. Ekyokuyiga kino ekivumu eky'omukisa, tugambye nti essaala ey'omukisa eyakubikkulirwa. Agambye 19:10 nti era ebyo bye birabula omuddu wo. Mu kubyekuuma mulimu empeera ennene. Ebiki? Ebigambo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino ekitukuvu. Era tulaba nti kituufu kiri nti abantu ab'essanyu bateeka mu nkola ebyo ebiwandiikiddwa mu kigambo kya Katonda, era okukkiriza kwabwe bakukola nga kwa bikolwa, si be bana bawuliza obuwulizi nga Yakobo bw'ayogerako mu Yakobo 2:22. Naye bakola batya? Bateeka mu nkola. Bawulira eddoboozi lya Kristo, bamugoberera. Yokaana aboogerako eno abagoberera Kristo mu Yokaana 10:27. Kubanga bo bawulira eddoboozi lye. Awandiika ng'agamba waati Yokaana 10:27 nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Tugambye nti Abakristo bamugoberera, bawulira eddoboozi lye. Era Yakobo yagamba wabannyonnyola nti mubeerenga abakozi ba kigambo so si bawulizi buwulizi. Yokaana 10 Sulaimu 2:22. Kristo waba ayogera wano ku nsonga ey'omukisa, abaweereddwa omukisa be baliwa? Beebo abakozi abawulizi ne bakola. Kaakati Yokaana mu kitabo ky'okubikkulirwa ng'aluŋŋamizibwa ng'aweebwa obubaka buno obw'okutwala eri ekkanisa y'Abakristaayo n'ensi yonna, tulabye nti omukisa gusabiddwa eri oyo awulira, eyo y'asoma n'oyo akola ebigambo by'ekitabo kino eky'obunnabbi. Weewaawo Yokaana omukisa guno gwasabye nsobola okugufuna, naawe osobola okugufuna. Ekintu kiri kimu kyokka, kuwulira na kukola kutya, na kuteeka mu nkola ebyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino eky'obunnabbi. Kubanga twagambye eggulo olunaku lwajjo nti nze naawe tusaanidde okubeera nga Yokaana. Mukama wamugamba nti Yokaana ekaawa emigonjo, n'aleka emigonjo n'asitukiramu n'agobera Kristo. Ate atumulaba nti ategeeza bino nga mwesigwa, yagobera Kristo era y'omu agamba nti gwe yasinganga okwagala. Era tulaba nga ne Yesu Kristo amulekera obuvunaanyizibwa, oba twandigambye nti obusika, kyonna kye wandyogedde okubanga alabirira nnyina.
kwegamba Yokaana ono yali mujulirwa omwesigwa, yawulira bw'atyo n'ateeka mu nkola. Yasooka okuyitibwa Bowanerege, omwana ow'okubwatuka oba son of thunder. Yafundikira ng'ayitibwa omuntu omukkakkamu, omujulirwa omwesigwa wa Kristo, kubanga tulaba nti ne ku nkomerero ya yonna yawandiika ebigambo bino. Katonda gw'ayisamu okuwandiika ebigambo bino kubikkulirwa bye tulaba ebirimu obubaka obw'enkomerero ey'ensi. Kaakati gwe muganda wange ne mwannyinaze, essaala eno ey'okubikkulirwa wandibadde nga naawe omukisa guno ogwetwalira. Alina omukisa oyo, balina omukisa abo abawulira ebigambo eby'obunabbi buno, n'abo abasoma ebigambo, n'abo bakola batya, abakwata ebyo byonna ebiwandiikiddwa, kubanga ekiseera kiri kutya, kiri kumpi. Kaakati muganda wange ne mwannyinaze, ebigambo biibino nti abawulira Kristo, abawulira eddoboozi lye bateeka ku mutima byayogedde, ne babikola batya, ne babikola. Kubanga agamba ti tetusaanidde kubeera buwulizi ba kigambo, naye tubeere abaki, abakozi. Era olunyiri luno ne tusomye olw'olunaku lwaleero, bujulizi ku kigendererwa eky'ekitabo kino. Okubikkulirwa kwe twogerako kwagendererwa tekwagendererwa kusomerwa balala. Tujjukira mu kyaki ez'edda, mu makuŋŋaaniro ag'edda, mu biseera ebyo Yesu yabeererangawo ng'ali mu mubiri, nti abantu mu kanisa ab'Oluganda babeerangawo omuntu abasomera, ate ne babeera nga bakola batya, nga bawuliriza. Kyobola tusoma mu kitabo ekya Luka 16 nti awo Yesu n'agenda mu kuŋŋaaniro ku lunaku olwa Ssabbiiti ng'empisa ye bwe yali, n'ayimira mu yeekaalu okusoma, kubanga wabeerangawo oyo asoma n'abalala nga bakola batya, nga bawuliriza. Kaakati mu kitabo kino ekyakubikkulirwa, okubikkulirwa kuno si kwa kukusomera busomezi kwa buli omu. Kyobola omukisa guli eyo abasoma n'abawulira, ate n'abakola batya, n'abakola ebyo biwandiikiddwa mu kitabo kino ekyakubikkulirwa. Olaba mu ssula esooka olunyolo olwokuna, olaba nti Yokaana yawandiikira eri ekkanisa zino 7 ez'omu Asiya, eziragibwa mu ssula eno ey'okubiri wamu n'ey'okusatu. Mu kanisa eyasooka tulaba nga Abakristaayo baabanga n'omuntu abasomera nga yasoma mu ddoboozi ery'omwanguka. Kyova tugenda ne mubaka obw'enjiri obugenda okukolera mu mirembe gino egisembayo, malayika yogera n'eddoboozi eddene nti mutye Katonda muwe ekitiibwa. Eddoboozi ery'omwanguka lyakozesebwanga okusoma oba okuwa obubaka eri abo abakola batya, abaawuliranga. Ne mu kiseera kino twetaaga okukozesa eddoboozi eryo ery'omwanguka, naye agambye mu kiseera kino okubikkulirwa si kwa kukusomera nti gwe obeera wali kuwuliriza. Nedda kwa buli muntu yenna okusoma ebigambo eby'obubaka buno bwakubikkulirwa, ate era n'akola atya, n'ateeka mu nkola. Kaakati nno mu ngeri eyo nkusaba oleme kubeerawo oti, kubanga tulaba nga singa omuntu asoma ng'abala bawuliriza abanga akoze ensobi, ki ekiyinza okuddako? Ky'owulidde nandi ky'otwala. Wasoma ekyenjawulo, tulina omusomi omu amanyikiddwa eyatiikirira mu Uganda wano, yasoma olunyiriri, ekifo ky'okusoma Zakayo Kamangu yasoma birala. Kaakati Mukama agambye nti buli omu asaanidde okuba nga akola atya, nga yeesomera, tokola nsobi. Obunabbi buno bwakubikkulirwa si bw'omuntu mulala yenna, bwaffe ffenna. Singa obanga otutte obubaka buno okutandikira ddala kubakkiriza ab'ekyasa ekyasa okutuukira ddala ku lunaku olwaleero, singa osoma essula esembayo eyakubikkulirwa ojja kuzuula ebigambo ebifaananako n'ey'omu ssula eno esooka. Ebigambo ogamba nga geraageranya okubikkulirwa essula emu olunyiri olusooka olugeraganya n'essula 22 olw'omukaaga. Tulaba nga olunyiri luno n'olwaleero awamu n'essula eno eya 22 olunyiri olw'omusanvu, tulaba nga essula zino zombi zitulaga nti Yesu Kristo y'ani? Ye Alpha ne Omega. Era tulaba nti ebigambo bino byonna bitulaga Yesu Kristo nti abikkulira mu kitabo kino ekyakubikkulirwa. Era
byonna n'ensula ezikomererayo zonna mu kubikkulira zikkaatiriza ensonga emu, obwangu bw'okutegeera n'okukkiriza obubaka buno obw'obunnabbi. Kubanga tusomye mu ssula esooka olunyolo lusooka agambye nti eby'okubuulira abantu ebigwanira okubawo mu biseera ebyamangu. Ne tulaba nga ate nusembayo tulaba nti laba nzijja mangu, kwegamba agency eyo yogerwako wonna wonna yetulaba. So ebigambo bino byonna ekituufu kiri nti amazima gali nti essula zino ziringa omuwandiisi waazo w'ebyomwoyo wa Katonda gwe tulabye omwesigwa era ow'amazima atulaga nti ekituufu akaseera kali kumpi tusaanidde okunyweza n'okukwata ebyo twakola ki bye twategeera ne tukkiriza. Ebintu ebiri mu kiseera kino byakubaawo mu biseera ebyamangu. Kituufu kiri nti bibikkuliddwa mu maaso gaffe. Amazima nze naawe tusaanidde okuba nga twetegereza, tusaanidde okubeera abeegendereza, tusaanidde okuba nga twekkaanya, kubanga Kristo ekituufu kiri nti akola atya? Ajja mangu. Akaseera kasigadde katono. Nze naawe kubanga twetegeka, era akaseera kasigadde katono okubeera nga tuyitibwa okubeera nga ebyafaayo by'ensi eno bikola bitya? Nga bizingibwako. Era tuyitibwa ffenna nze naawe obutateeka kabonero ku bigambo bino, wabula okukola kutya? Okubibuulira ensi yonna. Weewaawo tugamba nti amiina. Tusaanidde okusitukiramu. Daniel yagambibwa nti teeka akabonero ku bigambo bino kubanga bya biseera byaddi bya nkomerero, naye ku bikkulirwa agamba toteeka akabonero ku bigambo bino kubanga ekiseera kikola kitya? Kiri kumpi, ekiseera kituuse. Kaakati naffe tuyitibwa nze naawe tuteeka akabonero ku bigambo bino, wabula tukole tutya? Tufulume tubitwale eri enjiri eyo, eri ensi yonna, basobole okuba nga bakola batya? Nga babitegeera. Weewaawo okulabula weekuli, era tulabulwa okuba nga tubeera keen mu kaseera kano naddala akasembayo okwebeereramu. Abavubuka batera okwogera nti tweteeketeeke. Tetulina kiseera kinene nga bwe tulowooza. Kaseera katono nnyo, kaseera katono ddala. Naye tulina okuba nga tukola tutya? Nga twetegeka. Yeesala yaffe ey'olunaku olwaleero okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.